Stefan Kinalwa, Member Parliament w'abantu ba Lugazi Municipality ndi wa National Unity Platform. Enteekateeka zaffe ez'okuwandiisa bannamemba baffe aba National Unity Platform mu ggwanga lyonna zigenda bukwaku. Twagala okwebaza ba coordinators baffe bonna ba registrars n'ababaka ba Parliament n'abakulembeze bonna abeenyigiddemu ku mitendera egy'enjawulo okulaba nga beenyigira mu nteekateeka eno. Era twagala n'okutegeeza ekitebe nti baweereze ebitabo ebirala ewaffe e Lugazi, kaadi ze twafuna zonna zaaweddewo n'ebitabo ate nga layini zikyali mpanvu nnyo. Twagala okwebaza abaganda baffe abavudde mu bibiina ebirala ne basobola okwegatta ku National Unity Platform. Bangi nnyo okuva mu bibiina ebirala naddala ebinyigirizibwa ng'ekya NRM tubaaniriza. Era twagala okugamba baganda baffe mubaanirize basobole okulaba nga ekibiina kyaffe kyeyongera embavu. Naye nga kikola kirungi nnyo ekyokuwandiisa abamemba baffe n'okubamanya. Ab'NRM baga balina obukadde bw'Abannayuganda 18 newankubadde nga Electoral Commission erina birala ku balonzi bonna. Naye ndaffe twagala okubategeeza tugenda kubaleetera omuwendo ogwaffe omutuufu. Tukimanyi bulungi nnyo nti Bannayuganda basalawo kati abasinga ba National Unity Platform. Era enteekateeka zigenda mu maaso ez'okuwandiisa bannakibiina tukwataganya ensonga eno. Era tulina essuubi nti tujja kutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwaffe akalu ka 2026. Kye tufunyeemu okutya nti kwe kulaba nga baganda baffe ab'NRM batambula, aba DP batambula, aba FDC batambula, also aba PLUSM batambula. Neffe tutuuka okutambula poliisi weevirawo n'egamba tumenya amateeka. Twagala okulambulira baganda baffe aba poliisi bave mu byobufuzi. Bave mu byobufuzi bakole emirimu gyabwe gye balina okukola. N'olwekyo ekibiina kyawandiisibwa kyakkirizibwa okukola ebyobufuzi byakyo. Ng'abalemu bakkiriza ne bakola, naffe muteeke tukole emirimu gyaffe. Bannayuganda basalewo 2026 ani gwe baagala okubakulembera. Ziba za kiseera kyonna. Kase ekibiina kimala okuba registered, kiba kikkirizibwa okukola ebyobufuzi. Obensonga mugiwulira. Kase ekibiina kimala okuwandiisibwa, togenda kukigamba nti no leero togenda wali. Kasa kibanga kirina license, ate poliisi tebagitegeeza okugitegeezaako, ate nakyo si kyateeka. Poliisi erina kutwala buvunaanyizibwa kuwa security bannakibiina okugeza oba wano waliwo jaamu baneemuyite wano providing security abantu bakola ebyobufuzi byabwe. N'ebyobufuzi biba bya kiseera kyonna kase ekibiina kimala okuba registered. Nga tuli mu bukulembeze okugeza ababaka ba Parliament baagala okumanya ki ekigenda mu maaso. Bannayuganda babakoledde budget yaabwe ya trillions 7.2 tebakirabangako. Baagala kumanya trillions 7.2 zigenda kukola ki. Enguzi eyitiridde Bannayuganda baagala kumanya tuyimiridde wa. So wogamba ogenda kubaleka okwalinda paka 2026 ojja kuba balyazi. Ekibiina kyaffe kya myaka 3. N'olwekyo entalo ze muwulira mu bibiina twagala okwebaza president nti akutte bulungi ensonga ze adde okubategeeza. Bannakibiina bonna tewali yagambye konti wa National Unity Platform olwana kuva mu National Unity Platform. Temunnawulirayo ddoboozi eryo. Bonna abasinga obungi balina obutakkaanya ne balwanira munda. Abaganda bagamba olumbiro omwavu temubankaayana. Kasola banga tukayanira National Unity Platform nga ffenna mwe tukaayanira manti ekibiina ekisigaza omulamwa mu ggwanga lino. Amin.